Abalunzi bano bakulembeddwamu Selim Bocherep okuva mu Bufalansa wamu n'abafako balambudde faamu z'enkoko mu bitundu by'ebbombo ne bawa abalunzi amagezi ku ngeri y'okutumbula mu bizinensi zaabwe. Eno basomesezza abalunzi engeri y'okuzimbamu ebiyumba eyomulembe, engeri y'okuliisa n'okujjanjaba enkoko zaabwe nga bagamba nti abalunzi basaanidde okugoberera amateeka basobole okuganyulwa mu kye bakola. Nutrition and maybe some specific points that can be improved. Abalunzi beebazizza abakungu bano olw'okubabangula era ne basuubiza okussa mu nkola bye bayize. Kati tugenda kuba tusobola okwongera okulima n'okumanya bye tugenda okulima. Ebyo nga biri bityo wabaddewo akajagalalo omupaka ya takisi empya abagoba ba takisi ku siteegi y'e Kasubi bwe beecwacwanye nga balaga obutali bumativu olw'aba bakulembera okweza ensimbi zaabwe ez'okwekulaakulanya. Batubye ssente zitaliko agamba olunaku tutikka takisi wano olikali ttaano zonna bazirya buli. Bw'oyogerako nti nno togenda kusasula nga gwe emmotoka yo bayitawo wa kanso ajja agikwata ebeere wali mu lujja. Mu bye balumiriza kuliko Kayanja Muhammad, Mande Kawere ne Sendegeya okuba nga baava dda mu mulimu gwa takisi nga basigaza kimu kudda kutwala ssente eziba zikuŋŋaanyiziddwa ne bagenda nga abavuzi ne bakondakita tebaganyuddwa. Batonda olukiiko, simanyi bwe balonda olukiiko lw'abantu 22 naye ng'abantu 22 kuliko abantu 3 abavuga mu paaka abalala tetumanyi babakolerawo okujjako okujja ne bakima ssente zaffe ze tusolooza olufeya. Bakulembeze bonna 13 ate ne bakolera wano bakunozani. Bayimiriza ekyokuddamu okuwa ssente zino okutuusa nga bafunye obukulembeze obujja nga Kiyinja Mido bw'annyonnyola. Tusazeewo ziyimiriza olw'ensonga nti abakulembeze babadde bazifuulanga zaabwe. Olwaleero ssente ziyimiridde okutuusa nga tumaze okulonda obukulembeze. Tuziyimiriza okutuusa lwe tunaategeka olukiiko olulonda obukulembeze obulonde. Abakulembeze be balumiriza we tutuukiddewo nga badduse edda olw'abantu okubatabukira nga ne kawupe waffe ow'okwogerako nabo agudde butaka. Ronald Kakooza ne Kyobedde Nsi bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.